Omukyala nga wakona obugalo sembera wano. Omukyala nga wakona obugere sembera wano. Omukyala nga ayina enkovu zikujjudde mu maaso, ku kabina, ku ntumbwe, wawona ekitundu eky'omubiri, nawe sembera wano. Ekyama kino akaziko kano okalaba kajja kuyamba okujjamu enkovu ezo ezikuli ku mubiri gwo gwonna. Kajja kuyamba okujjako enkovu ezikuli mu maaso oba obugalo obwo obukonye. N'otambula mu bantu naye ng'oyambadde sitookisi. Toyagala abantu balabe buki bugere bukonye. N'obeera mu bantu naye ng'obugalo okweka bukweke bonna bukoze eki bukonye. Toddamu kubonaabona. Ebyo ebintu bye mugula ne bibyokyayokya, jangu nkuyambe, nkutaase, nkuggyeko ebyo ebikola ki ebikutawaanya. Ojja kutereera bulungi bulungi nnyo, oddewo nga tolina wadde ebibalabala ebikutawaanya ku mubiri. Nze senga mabirizi ndi mulago ku 2 opposite ne church ya Kakande. Akantu kanene okka ogenda okukasanga, tolina walala ogenda kukasanga. Nze abyetabulira tebirina buzibu byonna bwe bugenda kutuusaako nti oba kino oba kirina edda, togenda bifunamu ki buzibu. Wabula byo bigenda kukuyamba okujjako ebyo ebyakukonera ku mubiri. Oba weesiiga ebizigo ne bikwokya ne bikuleka ebya bulaaka ku mubiri, ebyo ebikovukovu, jangu wonookozesa akantu kano togenda kuddamu laba wadde n'ekimu. Enamba y'essimu eri 0704737114. Ndi mulago ewa Kakande wensangibwa. Kaakati mu abakyala abaagala okunyirira ensusu, feesi yo tetegeerekeka, oyina embalabe. Kwegamba oyita mu kkubo oyina tokola ki? Tonyirira. Ansa ye eri wano. Ebintu bino eno bigenda kukukolako byonna nga woobiraba. Gwe omweru, omuddugavu, naawe ayagala okweruka, ng'okoye okutambulira mu nzikiza, oyagala bakulabe naye tebakola ki? Tebakulaba. Jangu nkuwe ebizigo ebigenda okukukolako oyeruke bulungi awatali kweruka bipaatipaati. Okweruka bipaatipaati wani kyekisingira ddala okubeera obubi. Jangu nkuwe ekizigo ekigenda okukwerusa obulungi omubiri gwo gwonna. Tekigenda kukulekako knuckles, tekigenda kukuleetera pimples, wabula kigenda kukunyiriza bunyiriza ate kikuteeka eyo mu eyo kkala gy'okola ki? Gy'oyagala. Naawe ayagala okusigala mu kkala yo, naye ng'olususu lukusobodde oganye okunyirira, olususu lukala luliko enkanyanya, kyokka tobeera ku muliro. Naye olususu lukala buli kiseera, tolina oyiro mu mubiri. Jangu naawe otereere, olususu lujja kutereera bulungi ddala. Kasi obeera ng'otandise okukozesa ebintu byange bino, naawe ojja kulabawo enjawulo, era buli omu ajja kukubuuza biki by'okozesa, nga gwe ekyama kyo kiri wano. Nabagamba abakyala ndiwo okubayiiyiza okuviira ddala mu kisenge n'endabikayo. Omukyala olina okulabika obulungi, olina okulabika obulungi, kubanga mukimanyi nti nno abakyala tuli bimuli by'abasajja. Buli lwakulabako ng'olabika bulungi, n'obwagazi gye bukoma okukola ki? Okweyongera, n'okwagala ennyo, n'okumutangira obwenzi, kubanga omukyala gwe otambulira ku ki? Ku mutindo. Toli kuba neeno bansindika njake nti n'okwesiiga ebizigo bamala mumulagira, n'okwetako kalipusiki bamala mumulagira. Ebizigo bino si bya bbeeyi, sabbuuni ono si wa bbeeyi. Ojjamu naawe olabike bulungi ove mu kinaabiro ng'owunya akawoowo, buli omu yeebuuza onaabisizza ki? Kumbe okozesezza ki? Sabbuuni ono. Abakyala mweyonje, yiga okulabika obulungi omubiri gwo gwonna. Weekole saaviisi okuviira ddala mu kisenge, nga kyolabika ne mu kisenge kyokola ki? Kyoli. Nzize mbajjanjaba nnyo ku bintu by'omu kisenge. Abasinga mubikozesezza era muli bulungi. Naye kati njagala mbakwateko ne ku nsusu zammwe ezo, kubanga
tufunye ebintu ebitakola ki ebitategeerekeka ne bitwonoona olw'okuba twagala ebiki ebirungi. Kati jangu oba kyakyama oba kyakola ki jangu tukole ki tukitereeze. Senga Mabirizi ndi Mulago ku 2 opposite ne church ya Kakande. Enamba y'essimu eri 0704737114 kogenda okunsanga kuba bukuba essimu weereza WhatsApp ojja kuba onfuna bulungi ddala. Ne woba oliwa ebintu bino bikola ki bikutuukako delivery tumukolera ddala. Era gwe wena yeetaaze services zaffe jangu oba kuba ssimu wonna wooli bijja kukola ki ebijja kutuukako. Tosobola kuntuukako weereza feesi yo nyinyonnyola nja kuweereza ebintu ebigenda okukola ki okukolako obulungi. Mubeere bulungi mweraba.